kakati ate ye chicken yabakoze eki anti buli muntu yenna gwe muteekawo nti mukwano gwoyo omusajja Okero Christopher yatemula abaana bana ab'essomero ba baby omuntu yenna n'ava n'agamba nze ndi mukwano gwe ndi sister we ndi jjajjaawe simandi landlord wenze yangulako akatunda bakuyita ne bakuleeta mu kooti ng'omujulizi chicken akanyiza kwewozaako nti bambi simumanyi omusajja simumanyi ekifaananyi kya AI ekifaananyi kya Photoshop banange ekifaananyi baki editinze banange ekifaananyi nalinzeka naye ng'omuyaaya editinze chicken ng'akasajja kamutudde ku bbali kakanudde amaaso singa yabadde asobola okakyusa engoye okimanyi bwe bakakyusa engoye kayinza n'okubula n'olowooza oba sekeko bakeko kati bwe bakaleesa mwezi engoye olabira ddala nga keko singa yakambaza engoye endala oba naakakubamu awo ki-t-shirt kya Galaxy FM zina okitegeera oba Galaxy TV gikonkone okimanyi omuntu asobola bulungi nnyo okukkiriza nti osanga akasajja ddala kituufu chicken n'akasajja banne kati gwe omuntu yenna ng'oyagala omusibako amatu g'embizi bamuliise baani Basuna Ben gwe mugambe mbw'alina akakwate kwaka akasajja wegenda ali mu kooti owanika omukono osonga ogambe n'oyo namulabako naye kwolwo olunaku nga kiwedde nanti awo abaprosecutor nga bavaayo bagamba naawe jangu otuwa obujulizi sooka ojja oyogere ensongayo sooka olye chicken musajja wattu nga yeewozaako kasajja nti sikamanyi bannange kaakati simanyi muntu akola bufaananyi buno naye omuntu akola obufaananyi buno ogenda kutuleetera ebizibu bajja kutuyita mu kooti nga ba witness nze omwami eno simumanyi ekifaananyi kino kyali kyokka nali ku Galaxy FM Galaxy TV gikonkone twali awo ku Paradigm DJ Nimrod asobola okuwitness nga nali nzekka omwami oyo teyaliiwo omwami oyo